Tubaliriza ku mpisi gaffe ogwa Dalubale that fine. Enso enalonkawala namirembe nsasuse kuba tusaako omusomo gwaffe gw'olunaku lwaleero tusinziira ku lusozi Mirembe ebuga Basasai balamusizaako bassebo ne bannyabo mbeebaza okwekomera ku mikutu bannaffe abaterekerayo ebibuuzo mu inbox abateekayo comments beebaliza ddala kyansuso bannaffe mwenna abatusapootinga mu ngeri zonna ez'enjawulo team diaspora thank you so much team Mirembe tubeebaza nnyo team Bugaba mbatumiddeko nnyo kyansuso nammwe bannaffe aba whatsapp group tweyanza nnyo tweyanzeege baaniriza mwenna abapya ku mukutu sooka osubscribinge okone ku kigalo ekyo ekitunudde waggulu okone ku kidei ojja kubanga ofuna notification bwe tunaabanga tutaddeyo omusomo gwaffe omusomesa waffe owa bulijjo abantu balina ebibuuzo ennaku zino obadde bize nnyo era ebibuuzo bijjudde mu inbox kati mbadde njagala tutandike n'ono yabuuzizza nti asobola okwegulirayo ejjembe oba mulimu obulabe bwonna obuyinza okubaawo nga yeegulidde ejjembe lye sooka omuwabule sooka omusomesa ebirungi ebiri mu ejjembe. Tweyanza nnyo tweyanzege Naalongo Kawala Namirembe maama Nammere Thank you. abantu nga tubagambye kulima mmere Abantu ngenda kubanga mbakubiriza era nja nakwesitula otuukeyo mu nnimiro zaabwe entuukeyo mu nnimiro zammwe mujja kubanga mundaba n'ebirooto byennyini bibawa kale abantu bangi beebuuza bw'amala okukola ennyo ng'alaba tebijja buli kimu nakigezaako nga tekijja naga naye lwaki seegulirayo ejjembe kubanga ejjembe twalirabanga maanyi mayambi eri bajajjaffe n'eriffe kale olina w'otuuka nga mu butuufu weetaagayo amaanyi amayambi ago gakuyambeko mu nsonga ezimu abantu naddala abali mu bitongole bino eby'ekitiibwa ennyo n'obukuumaddembe beegulira amayembe gabakuume naye ate bano abavubuka obubuusi bo baagala amayembe gakola ssente kale mu ngeri eyo oli asigala yeebuuza era nze mbasisinkanye nnyo naye ddala ddala Naalongo sirina kye nsobola kukolayo ekirala kale olw'okuba amayembe makozi nnyo mu kikula okuva enna nedda bantu bangi abazze beegulira amayembe ne bajjajjaffe baagagula era obuyimba mubuulira yagula ejjembe yagula lyaki lwakuba nti bo baagagulanga mbuzi na bintu birala ng'ebyo era baagaleetanga mu dda ne gafuuka ag'ekika naye nga ng'oli yeegulira jjembe lye olw'ensonga ez'enjawulo zezo ennyumba z'osanga nga balina ejjembe lyabwe ejjembe ly'ekika lya kika naye ate nga liri mu nnyumba eyo specifically mu eyo ennyumba so si nti eri gwa kuzaala kugiraagira kisinziira ku ki kye baba baalireetera naye nze mbakubiriza kufuna lyakuzaala ery'okuzaala Naalongo okuzaala kulungi naye so far situlinaawo nnyo buzibu bwa kuzaala abantu si bangi abeesanga nga balina obuzibu bw'okuzaala compared ku emyaka giri egy'edda anti kati engeri enkonomi eno gye tugirabamu twetaaga ejjembe eryo tukwasizaako litwongeremu amaanyi kubanga tetukyalina nnyo abantu bampa report tebakyalina nnyo maanyi gazaala tebakyayagala tebawa maanyi kati ejjembe eribaawo lirina engeri gye likugira n'ogira bw'oti naye ate ejjembe oba tosimbikidde mu giya nnene oyagala tugira waliwo ebintu ebirala ebisobola okuleeta amaanyi ng'ago nga si na jjembe nga byakuwuuta nga byakuwuuta nga byakwesiiga byakugaaya byonna bingi bifulaadinga ku market abali mu mpewo basanga obuzibu okuba nga babikozesa naye ate waliwo eddagala empewo nga zirikkiririzaamu kati munnaffe ndowooza yali ambuuza ekibuuzo ekyo kansuubire ku oliowulira gyeriri ensonga eyo tugikozesaamu empewo zirikkiririzaamu kati olaba eddagala eryo ng'akava wala ako kakabaka mu kutereeza ensonga eyo z'okuzaala zonna ezo kava wala tulina muwugula tulina omusongola
Omusongola ki n'emmwanyi. Omusongola ki? Ndidda ddagala baliyita musongola. Baliyita musongola. Nalongo ebintu bino njagala obirabire mu perspective y'obusawo. I know, I am personally. Ebintu by'okujjanjaba okimanyi mbiteekamu nnyo amaanyi. Yeah. But Omusongola. Yeah, when we mention omusongola, it means it's a medicine. Absolutely. Am I saying sitagala? Guba mulandira. Ogw'omusongola. Sina nnyo buzibu n'ensonga za kugira. Yeah, so abantu over and again bagenze beegulira amayembe gano. Era nga bambagagula okufuna obugagga, abalala ne bagagula lwa bukuumi, abalala ne bagagula nga gakuzaala. Era twalaba nga ejjembe nambaga abasinga okulisembeza baalisembeza lwa nsonga ya kuzaala. Ensonga ya kuzaala. So osobola okugenda ne weegulirayo ejjembe. Do you recommend this? Yeah, I do. Really? Yeah, kasita oba ng'otegedde emitendera gyalyo na buli kimu. Awo wetwagala okwolera. Lwakuba nti abantu balina obuzibu. Balowooza nti bw'ogula ejjembe kati nga gwe weesuulirayo gwa nnaggamba. Okay, anti oba wafuna ejjembe. Toddamu kukola kino olw'okuba olina ejjembe lyo. Nedda, si bwe kiba. Ejjembe maanyi mayambi. Nalabako omukyala ono yali mukyala wa mmeeya naye ng'alina abakozi 3 ewaka, ng'alina Lushamba boy omu n'abamuweereza mu nnyumba 2. Naye nga bw'okyama mu maka ge engoye zitandikira ku gate. Nga zitandikira ku gate ne zisaasaana. Ng'alina obwana 2 era nga buli mu primary nga buto. Mu butuufu nga talinaawo mirimu waka gy'ogamba nti gisobola okutuusa embeera okubeera ku ekyo. Naye olw'okuba nti ye nga master yali tamanyi bwakuduumira bano abaweereza be, yesanga nga newankubadde alina abakozi bameka era emirimu egikolebwa giba mitono. Ne mu mbeera eno bwe kityo bwe kiri. Bw'ogula ejjembe kiba kitegeeza nti ate gwe amaanyi g'obadde okozesa bw'oba nga ddala oyagala kulaba results ate gadda bolinge kubanga lyo libeerawo kwongeramu mukisa buki so ate gwe kurelaxinga abawuliriza abaffe nti bw'ogula ejjembe ate gwe tolinya ku kyawa kati wabula yongera ddala okusota olwolyoka olaba amakula g'ejjembe. Bannaffe tukiwulidde ekyo. Olirage plan, olirage buli kimu bwe mulina okukikola, wa we liteekeddwa okutagguluza, wa we liteekeddwa okukola ki. Gwe olina oddiraga so si ate gwe kutuula butuuzi wali n'oligamba genda okole ssente nga toliraze bwe mugenda kola ki kukola ssente. So kikulu nnyo ebintu okutambula obulungi naawe olina okubyenyigiramu kubanga liri jjembe. Obadde okimanyi nti amayembe bagapaaza. Oli naali kupaazaako naali kusooza mazibu kale olina okuba nga ogayisa bulungi va ku bino byobeerawo ng'olina gaadiwo nga tomusasula buki bulungi. Ekitegeeza it is like employing someone. Omukozi we w'oba omu-employings ate tomulekera mirimu gyonna. Gwe nga mukama we tunuulira emirimu gino olabe entambuza ate wonna agira bajjamu kupaazaako. So ne reward erina kuba ki? Bw'ogira n'omusanyusa. N'omusanyusaako omutwalako mu kibaala. Tuyinza kusanyusa ebibaala. Awo wenyini we tubadde tugenda okwebuuza omuntu yalisanyusiza atya ejjembe lye. Ganywa ku mwenge, galya ennyama enjokye. Tugasalirayo ku nkoko. Amayembe gano ag'okusalira gali tricky, gali so tricky. Era ffe wano essese tetugakozesa ago ag'okusalira kubanga geevolvinga. Kati osobola okulitandika ng'olisalira enkoko after some time ne likulaga nti akati likooye enkoko. Ate gwe omuntu woba. If you want big then you have to invest better. Absolutely. Gwe omuntu w'okoowa ebijanjaalo by'obadde olya buli kanaku togira n'ogamba ssente nkozeemuko kandi ekunnyama. Okakana nga likusabye embuzi. Kati naye waba ayongedde ka ssente lwaki oba okyamuwa enkoko? Then bw'alya embuzi n'alya embuzi. Anti nga naye yeeyongera oleeta ssente. Anti kati oba obadde ogula kilo 5 ez'embuzi. Wewezaamu ka ssente embuzi otandika gula nnamba. Kati then expect
n'ejjembe nti nalyo ligenda kyusa mu nkola gye libadde likusabamu ekyo abantu kye batamanya nti lyeyisiza ddala nga ffe bantu. Yeah. Unfortunately, agasalirwa geevolvinga with time gatandika okusaba ebintu nga biki ebintu nga agaffe essese galya muzigo era gakimanyi. Ejjembe okufuna mukama waalyo kiba kya ssanyu nga bumanyi nti empewo nnyingi okusinziira ku ffe abantu kati gye ziri eyo nnyingi tezirina mirimu n'amayembe gye gali eyo naye gomanyi kyekitegeeza okubeerawo ng'oli mukozi naye nga tolina mulimu gw'okola. Bw'ofunayo akukiina nti jangu okolere wano gumanye emisinde gy'oleeta. So nalyo bwe lifuna aliwo omulimu likitwala nga kikulu nnyo okubanga likola bulungi omulimu gwo gukole ki gutuukirire. Naye obuzibu nti ekisooka abagawanga abagatuwangira abo bataddemu sayansi mungi nnyo ate oluusi n'aleetera okukyusa. Omanyi bwe tuba tuwanga ebintu bino buli lw'okyusa wabaawo ekikyuka ate buli lwe kikyuka kiddayo eri mu nkuluze y'ekintu. So ojja kwesanga nga oliraba ejjembe lyaffe lirina erinnya Ganda naye nga lye lirya muganda wange nga bagambye bakuwangira namuzinza nga ate namuzinza byeyokola nga birala nnyo just because wano mu kumuwanga waliwo ekyakola ki ekitatambula bulungi. So tulina okubeera extra careful nga tuwanga ebintu bino. Oliwanga nga jjembe gye biggwera nga lifuuse ekirala. Eriyo abantu abatambulira mu bweraliikirivu nga butuufu yeetaaga ejjembe ekkuumi nga n'abaana abasirikale baali nabo tebamumala nga tebamumala nga they can doze off oli naamukola ekiki ekikyamu. Abantu abo bolaba naddala abali mu bitiibwa abo mu bukulembeze balina abalabe bangi nga oli ayinza obutakutunuzaamu mudumu naye n'akuwa obutwa. So baba beetaaga nnyo gano amayembe gabakuume galabira wala galawuna. Katugeze nkyogenda kukyalako hoima ku boma grounds ne lituukayo ne lisooka litegulategulawo amaddagala gonna ge baasimbayo ne lifuutulafuutula obuyembeyembe bwonna bwe baategese kano ogenda okujja nga kiri kiriya owulidde. Ate nze ngamba n'abasajja abafumbo balyetaaga eri obukuumi nga ligenda kuuma ki naddala bano abasajja abakola ssente zaabwe wasiza omukazi azze abala bintu bye lwaki tebafunirayo ejjembe nga lyakukuuma omukazi wo nga lyakukuuma bano abakazi basireeyo balengerera wala. Abasajja tubalabye bawasiza bano abantu naye ng'obadde wakajja omuwase omukazi n'akola obulabe eri obulamu bwo. Kale kugamba gulingaga nti it is advisable buli lw'okolamu bba n'engeri gy'oyinza ekkuumi nakiwulirako nga actually ndowooza yali lwaki oba weeragajjalira ekitiibwa Bed Bwanika nga yagamba nti ogenda n'olima faamu ng'eri miliyoni 6 naye n'ogaana oggulayo embwa zi German Shepherd embwa zo nga 3 zikukuumira effaamu ababbi ne bakubba miliyoni 4 lw'okuba oganye okugula embwa bubwa ng'olaba embwa za bbeeyi ng'olaba embwa za bbeeyi naye ng'ate zigenda kukuumira nga zigenda kukola mulimu zigenda kukuuma bintu byo. So it is also a good advice omuntu neyefunira ejjembe ly'ekkuumi erimukuuma neriwugulawugulanga oli buli lwafuna ekirowoozo nga kiwuguka bw'okwata ku ssowaani y'emmere ng'eyo ng'erimu obutwa ng'egweri ebyo bajjajja babikolanga naye at some intensity kiba kyagalamu amaanyi ag'enjawulo. Kale amayembe gano ag'okuzaala tugalabye nti bajjajjaffe bagaleetanga edda waliwo ebika ndowooza nga kiri mu DNA ng'okuzaala kwa mbiriko. You find this family bazaala omu babiri n'obutazaala ebiseera ebisinga kyatambulira nnyo mu kikolimo obutabaazi n'embeera endala ndowooza n'endya n'environment manyi kati
n'ebyokulya byakyukiramu ddala. Kale abantu awo nawe baleetedde ebitambo biki ng'okuzaala kwa mbirigo ddala, and people can't live with it. At one point ng'omaze okukola ssente zo, omaze okwe-establishinga buli kimu, butuufu nga weetaaga ozaale. N'owasa omukyala asooka, n'owasa owokubiri, n'owasa owokusatu, naye nga bonna mpaawo azaala. Owokuna najja n'azaala naye ng'akuzaalidde abaana abatali ki, abatali babo. So mu ngeri eno abasajja bo kye baakolanga nga yeegulirayo ejjembe lye nga lyakuzaala n'abanga yeetaasa. So abaana bwe batyo era baabaana b'amayembe. Okay. Kale bo bajjajjaffe baagulanga amayembe gano era ne babeera nago olwansonga nti baatambuzanga emitendera gyago era ne gaba nga empewo zigamanyi bulungi era nga gakolagana bulungi n'empewo. Kale kituufu osobola okwegulira ejjembe lyo kasita omanya nti terigenda kukontana na bajjajjaabo oba n'ebigendererwa byabwe. Kale nno bw'oba ogula ejjembe kirungi n'ogula ejjembe nga lya ggwanga lyo. Kikulu nnyo bwe mutegeera olulimi. Kitaagala oleete ejjembe otuuke okwogera nalyo nga terikyakuwulira, nga lizzeeyo mu default mode, nga liwulira lulimi luli lwokka. Kati nga gwe ligamba bonayogera biki? Interpreter wayingirirawo. Nga ye musawo yali kuwangira. Kikulu nnyo n'ogula ejjembe nga lya ggwanga lyo. Era kikulu nnyo n'olyanjula mu bajjajjaabo. Era kyalibadde kirungi ebyensusso n'osooka obeebuuzaako, bakama bange munzikiriza funeyo ejjembe. Awo wenkubeereza omusomesa abamu ku bawuliriza abaffe yali yagadde okwebuuza ku bajjajjaawe, what are the circumstances, nga mbuuzizza ku bajjajjaffe ne mbagamba njagala ejjembe eryo ku lw'ensonga eno ABCZ. Bajjajja ne bagaana okunziramu oba ne bampa nno, naye nga ate nze ndaba ensonga zange ekituufu zeetaagamu ejjembe. What do you advise me to do? Okay. I'm of the view that eyo ebeera topic eddako anti batugamba omuntu tuleme buwanvuya nnyo. So now twebuuza nsonga za ddata munnange embeera yeeyo. Embeera sinungi. Ensonga eri nti kiki ekituukawo singa ogula ejjembe nga bajjajjabo tebakkiriza. Ekyo tugenda okuddamu ate okulaba nga tulaba ku nsonga z'ejjembe. Naye nga tubaagala nnyo mwenna abalina amayembe mubongeeko. Tubatumiddeko bannaffe abeegulira amayembe gammwe era abagatambuza mu butuufu ng'omanyi tegalina tagali yonna, tegagenda kusaba musaayi, tegagiraagira. Ejjembe nga waligula nga likuyamba ku nsonga z'amaanyi wali wonna gwe nkutumidde. Ng'ejjembe likola emirimu. Ejjembe nga likola emirimu gy'amaanyi. Nga bw'owola omuntu nga lyo lisulayo nga limubanja. Owaisasule sente. Owaye bannammwe ate temubamanja bubi. Sasula sente zaffe. Temulimu wezibula. Anti kati era limala kulaba nga azifunye. Kale bannaffe badamuketse. Tubatumiddeko nnyo mwekomere ku mukutu gwa Nalubale the Divine. Akome atakume. Tetubasabiddeeko abalina amayembe gaabo. Tubasabire mu abalina amayembe oba batanagula mayembe. Tusabire abalina amayembe abaagula amayembe. Galemu okubatabukako. Okay, bwesa kale tusandike. Jjajja Muwanga. Jjajja Muwanga. Eyawanga ensozi n'emitendera. N'owanga akakira akatono ennyo. Ku nsolo ennene. Ennyo enjovu. Ate n'oddira ekkire ddene. N'oliteeka ku nsolo